Nesini okubanga okyali ku program Beera n'Essuubi wano ku Star TV emunyenye eggwanga webali kugondera biragiro byakwetangira kirwadde kya COVID-19 bigenda maaso mu ggwanga era gwe wonna wooli tegeeza muno nti okwewala ekirwadde kya COVID-19 olina kunaaba mu ngalo, kwewa amabanga na kwambala masiki. Tulabe ng'ekirwadde kino kifulumira ddala eggwanga. Oli ku Star TV emunyenye eggwanga. Olunaku olwaleero tweyungiddwako omukyala n'omwami tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku bakadde nakazadde baffe bajjajja baani tubeerabira nnyo mu bintu ebisinga ne twefaako ne tujja mu bibuga etuba tuyisa amateeka tuyisa ebiina okukolebwa be basemba okulowoozebwako. Nenda kuba neegattibwako omwami Were Watassa Emmanuel nga yakulira ebyenteekateeka okuva mu kitongole kya Uganda Research the Aged Association n'omukyala Mary Kasule Banula ng'ono yamyuka ndowooza yamyuka ssentebe wa Kazo Angola Elderly and Disabled Association nga bino byonna ebibiina bikola ku nsonga z'abakadde abakuliridde mu myaka. Nja kutandika ne mwami Wataga kwaniriza nnyo. Neyanziza nnyo nyabo omwanjuzi omutetezi wa puroguramu eno amanya gawogerekolikani ndongosemuku katono manya yewere Wataga Emmanuel Fred ekitongole Uganda Reach the Aged Association ekitongole kya bwanakyewa era kikolaganira na abakadde abekunganyiza wamu mu bibiina byetuyita Older Person Association ebibiina ebikunganya abakadde waawo n'abamu abamembazi waffe babeera bitongole bya bwanakyewa ne kuliko n'abantu sekinoomu. So ekyo ekitongole kikolebwa abo be bakama baffe. Ekitongole kino kyatandika mu mwaka gwa 1991 ne kiwandiisibwa wano mu Uganda mu 1994. Nyabo. Okay, maama tusanyusa okulaba amanya gaffe. Amanya gange nze Mary Kasule Banula mbiridde mu kibiina kye bayita Kazo Angola Elderly and Disabled Association kiri Kawempe. Mukola ki Kawempe? Kawempe eyo twekuŋŋaanya twekolamu ekibiina ekyo kyowulidde kwegamba ne tusobola okubeera awamu ne tukola emizannyo ne tuluka ne tutereka ne ssente zaffe. Bakimanyi abatuuze oba kya mwana waani oba kikola ku buli mwaniriza buli muntu? Ekibiina abatuuze bakimanyi era twaniriza buli muntu ne gavumenti ekimanyi. Okay. Kaakati nja kudira mukolo muva ku ki okugamba nti twetaagawo ekitugattanga abakadde kuba tusinze kulaba nti ebibiina ebisinga byabavubuka kwejja mu bwavu kwejja mu ki mwenga mmwe bafounder oba abasalawo ne mutandika ekibiina ekyo nsonga ki ze mwasinga otunulira ne mugamba olw'ensonga eno n'eno tutandika ekibiina kino? Okusookera ddala waliwo ekibiina kye bayita Kombula kyajja ne kitukolamu omulimu nga kikola miruka 6. Yali bwayise 1 ne bwayise 2 ne bwayise 3 Makerere ne Kanyanya kakati ne Kazo Angola. Kati bwe twagira ffe ne tukula ne tubaviira naffe ne twewandiisanga ekibiina ne twekuŋŋaanya ng'ab'ekitundu ne twewandiisa mu gavumenti ne tutandikira awo. Bakifunyeemu abakadde bakifunyeemu okusinziira kwegamba bwe twali mu kibiina kiri ekya Kombula ekibiina kyatutakiri ne tufuuka Badeya. Kati bwe twafuuka Badeya nga beewandiisa mu URA Uganda Reach the Aged.
kakati era bwe twakutukako era twasobola okukola ki ogenda ne twewandiisa era mu kibiina ekyo naffe ne twetongola ne tukula. Okay. Butereevu. Kanziro omwami kakati olunaku twakuziza olunaku lw'abakadde ng'ennaku z'omwezi 15 guno omwezi. Omulamwa gwabadde ki? Omulamwa gw'omwaka guno gubadde mu kuzimba embavu, obumanyirivu, obusobozi mu kukuŋŋaanya oba okulwanyisa okutya okutisibwa kw'abakadde okutyobolebwa mu kiseera kino ekya COVID-19. nga mumanyi COVID-19 yaze n'ebisomoozo bingi, so tubadde nga mu luzungu kiwandigambye building resilience among older persons during COVID-19. So kubazimba embavu so kati ebikujjuko by'omwaka guno byetoololedde ku mbeera eriwo eya COVID-19 ate we bubalumba bo bubayisiza ddala bubi naye ate before kubalumba nabo balina ebirwadde ebikola ki ebibaluma. So kati woogenda n'olaba nti entambula si nnungi bulungi gye basobola okujja eddagala nayo si kyangu. So olunaku luno lwennyini ng'oggyeko nti kati tuli mu kiseera kya COVID, olunaku lwatandika myaka mingi giweddeko, naye nga olunaku lwali lunaku lwe tubeerawo ne tulowooza n'okufumitiza ku bizibu, effujjo, obulabe n'okunyigirizibwa abakadde kwe bayitamu mu bulamu bwabwe. Kubanga waliwo ebika bingi by'okunyigirizibwa. Waliwo kika nti wali bakubwa physical abuse, batyobola ebirowoozo byabwe ne bavumbibwa psychological ne babasumbwa, abavubuka bavuma abamu babayita balogo ku kyalo. Oba oyagala kutisa omwana yayisa obubiimo gati nja kulopola jjajja gundi akulye, so ebintu bye bityo. Socially obulamu bwabwe obwa bulijjo n'obuba nga nabo butuulibwa babayisamu amaaso. Otunula mu ngeriza oba bakolako n'effujjo babaka bakasanya lwakuba tebakyogera ekyo naye babaka basanya. Nokubeerawo okubabbako mattaka n'ekisembayo babalekerera okusolebwa. Oli n'abeera nga yazaala abaana be 12 mu kyalo n'abasomesa ne bajja mu kibuga tebakyamufaako, n'abeera ng'ali ejjukira lyeka. Abamu ku bo okusinga abakyala babafiirwa babba baabwe kati n'abeera waka yeka, tewali amuyambako ku kyalo, buli omu amutunuulira, abamu bamusekera kusekera nti yekala basomesa. So bintu ebyo ku kutyobola okwo. So olunaku luno lubaluze okujjukira ebyo n'okubitunuulirako nsobole okusala entoto okulaba engeri gy'okubijja omugongo. Okuva olunaku olwo lwe lwatondebwawo olowooza waliwo nnyo lulina kye lukyusizza nti we luba luyise omukadde alufunamu bannayuganda bamanyisibwa mu ngeri ey'enjawulo oba just itisadde nti lunaku lw'abakadde ne luyita? Tuze tufunako enjawulo kubanga otosokera ddala ekibiina kino nga gavumenti si kibiina, olunaku luno nga gavumenti naluteeka mu program zaabwe mu mwaka gwa 2017 2017 ne 2018 nga kibiina kya bwanakyewa, ebibiina bya nakyewa twajja wamu ne tukola program era twalina ebikujjuko bye twakola ne tusobola okumanyisa ekitundu kye twalimu. Olunaku lwasookera ddala okukola okujaguza olunaku luno twali Entebbe, olwaddako ne tukikolera mukono. Olwaddako twali Fotofoto naye olwasembayo ebyo tulyoka tugenda mukono. Kati twava mukono 2 tetwajaguza n'omwaka guno tetusobodde okujaguza olw'embeera eno gye tulimu. Naye okusinga kyetuba tukola olunaku luno tugeze ne tuleetera abantu ne bamanya nti abakadde nabo batyo eddembe lye batyobola. Zijjukire twali mukono omwaka gwa 2019 twasobola n'okutambulako mukono tumanyisa abantu, twalinako programs ku radio abantu ne bategeera nti abakadde nabo balina eddembe lyabwe era abantu bangi balityoboola. Maama, olowooza bizibu ki mu ka experience k'ofunye abakadde bye basinga okusiŋŋaana?
ebyo ng'olabira ddala singa bikwatibwako omukadde yandibadde yeyagalira mu ggwanga lye. Ebizibu ebisookera ddala kati bitulina bya ttaka. Kubanga ffe abakadde tulina ettaka lyaffe naye ettaka balitubyeko lyonna. Balitwala olw'okubanga oli mukadde ate tolina ssente kati ab'amaanyi be balitwala. Ekyo kizibu kinene nnyo. Ate ekyokubiri okutukyokooza nga kugamba abavubuka tebamanyi bakadde. Toyinza namugamba kintu ky'amagezi n'akitwala ng'ensonga. So nga ffe tulina endowooza etegeerekeka ezimba omuntu naye bino ebyabwe byebakola kati ng'okugeza abaana bayita bwereere. Toyinza gamba ku mwana nti nno lwaki oyambadde bw'otaka nti ebyammwe byaggwako betuline kwegala takubalaamu ka buntu. Ekirala senga omusajja ajja nakurepinga abavubuka negakugwako ekiyifuyifu kino nakubira kava nayingira mu nyumba ye nakurepinga nogenda owaba bagamba muzeeyi ebyo mutegeeragane ebyo si kikulu nnyo. Olumu n'ebivubuka bino bimanyi okubakangakanga nti wooyogera mukadde nkomawo okusalako bulabu. Owulidde naye kwegamba kino kikulu nnyo okumalako eddembe lyange nsoba ebintu nabyomula lwaki omukaka. Owulidde kati bwogenda okuwaaba bagamba muzeeyi mutegeeragane kitegeeza n'ab'ebyokwerinda ku byalo tebakoze kimala kulaba nga omuze guno bagulwana. Abagamba ebyo wabiyitamu dda ate kiki ekipya kyakoze ekipya kiki kyakoze kati mutegeeragane omwana omuleke gwe wetondere muzeeyi so nga nze kiti nti obola eddembe lyange era kyoba olaba omukadde bwe bamukwata tayogera asirika afa kiziibu. Kakati amukutte tamanyi oba alwadde siri oba ayina bulwadde ki oba agenda mutuusaako buzibu ki nga bwabadde tali mu active. Ate n'ebiseera ebimu abaana abavubuka ababakwata bakubyalo nga mwana wa gundi okusooka abana amaanyi ge mangi naye takusaazira nti oli mukadde ekyo kituma nnyo. Naye kakati nze wano wenneebaliza gavumenti kubanga okufuna abamemba ba palamenti abakiikirira abakadde nti tujja kuvaayo gye tuli bajja kutunoonya era nze mbadde ŋŋamba nti abaami abo b'abakyala be balonze okutukiikirira bajje nga bakomewo tubawe bye tulowooza tubawe ku ndowooza zaffe bazitwalire gavumenti naye ezikwata kuba naffe tulina amagezi bakaddiwa ate n'ezi ofiisi ezo ze balimu ffe twazitandika lwakuba twavaako. Ate ensonga y'ebyobulamu mukadde, ensonga y'ebyobulamu bakadde baffe abavubuka abo abasawo agamba oyo ndaba wadda totuusizza kufa kwegata kutwala nti nno okyalina obulamu bwokola ki gwe weetaaga nti era oli wa mugaso mu nsi. Kakati tulwadde obulwadde bwa siriimu tetubulwadde nti tulina bye tukola naye tujjanjaba abaana oba ne babasiiga mu butanwa. Owulidde ekirala ffe tulina bamulekwa abagundi basse siriimu kati guno omulembe gw'abavubuka kufa era buli gwe batta omwana bamuleetera jjajja naye ate jjajja nga talina buyambi. Kati ebyo byonna tuwulira nti tebitukoze bulungi naye nga kati bwe twafunye ababaka tubadde tubasaba bwe muba mukiisa eri ate mujje mutunoneko ebirowoozo mubitwale mu palamenti tukiikirirwe naffe ekimala baleme kubeerayo kubeera na tayito obulowooza ekituufu bakomengawo tubawe ebirowoozo. Tukyagenda maaso ne program Mbeera n'Essuubi kaakati omukulu embeera eyo tulabye okusomooza okw'enjawulo mukadde kwayogeddeko mulimu okubakwata ettaka nsonga nkulu ebyobulamu omukadde agenda n'atuka mu ddwaliro mu kifo ky'omusookerako oli n'amutunuulira talina kyojja mu miro
kumuyisaawo singa bano abantu abalondeddwa bayisaawo ko ku mateeka ne balaba nti waliwo package eriwo nga y'abakadde mu malwaliro gonna n'aba private hospitals nga bateekerayo ka insurance ng'omukadde olutuukawo asobola ofuna obujjanjabi obukolaki obusookerwako kati mwenga ebitongole ebivuddeyo ebyenjawulo ebirwanirira eddembe lino nga tuli mu kaweefuba okukuza olunaku olwo omwezi guno mukozeewo ki okumanyisa ebizibu ebyo ebitaataaganya abakadde ekisooka ekitongole kino ekya Uganda Age Association tutubye okukolagana ne ministry yaffe y'ekikula ky'abantu Ministry of Gender and Social Development era tutambudde bulungi nnyo ne especially department ya disability ne elderly amateeka agasinga galiwo agayogera ku by'abakadde oyogera ku national policy of older person oyogera ku act bino twabikola awamu nabo nebisobola okuba nga byatuteekerawo byatugulirawo kati okusobola okuba nti waliwo ebintu byetusobola okusinziirako bwe tuba tulwanira eddembe ly'omukadde kati bwe twavaawo ne tuba nga tuzze tutrainingako abakulembeze b'abakadde bangi era ndi musanyufu nti n'abaana ba MPs abakajoining bayise mu mikono gyaffe twabatendeka ne batuuka batuse n'okulwana okulaba nti kati tudda ba MPs kyonna tutambule nabo naye tetukomyawo ebirala bye tukoze tuze nga tumanyisa eggwanga lyonna lina okuyita mu radio mu TV abakadde kiki bafaanana batya ati babayise batya kati n'okuyitamu abo bakulembeze kati nga bacounselors districts ezimu zisobodde okuyisa amateeka aba bylaws nti omukadde waba aze mu ddwaliro timusimbya layini omukadde waba agenda kati nga mukono ekyo weekiri ogenda entebe grade B bo basukka ne bateekayo n'entebe desk nti omukadde waba aze teetagenda walala wonna agenda straight n'omulabira naye ekyo kyekintu kyetwandisabye nti ggwanga lyonna malwaliro gonna kakikole so okumanyisa kwe kuli okuyita mu bibiina by'abakadde nabyo tusobodde okubayamba abamu kweyongera okukola emirimu gya mikono okuleeta akasente akasobola kubabeezawo kubanga jjukira abakadde nga wakunyonyodde abakadde abaana 6 ku 100 abataliko omwasirizi babeera wansi w'emikono gy'abaana bakadde ti mama yafa taata yafa ne bamusuula eri so kati abantu babe baleeta akasente akanaalabirira abantu gaabo so abamu benyigidde mu mirimu nga gyakubuddeko egy'okuluka tulina n'abamu betutendeseko nti bo abali mu by'obulimi kati obulimi babulima ku mutindo ogwanjawuloko ogeza nga wala balima omuceere gwawe tebagugyayo mu nnimiro ne bagusula busuuzawo ne bagulabira bubi naye bagugyayo bulungi ne bagusengejja bulungi ne bagugyamu amayinja ebirima byonna twabibawa kati omuceere ogutuuka neno okugutunda asobola okugutunda nga alinamu embabungi beeyi ija kutunda bulungi kubanga gufaanana bulungi ng'eggwanga tukyali mu kukuza olunaku lw'abakadde mwezi guno olowooza mwasinzira ku kyokulonda fiimu eyo oba omulamwa efiimu eno kusooka otandikira ku international level tuze tutunula ekiriwo mu kiseera kino COVID-19 ate COVID-19 n'engeri kati gyegenze neyongerako okunyigirizibwa abakadde kola ojja kubuuza kutya waba otunula ssaawa zino ebivumu kanakole ebintu nga 3 obulwadde buno bukozeseza abakadde okusinga okwatandikira kwasinga okutta abakadde bangi era ng'otunulira ku kesi z'abantu abafudde kumpi 7 ku 100 babadde bakadde ng'oggyeko ekyo kyajja kubanga abakadde bangi buli wogenda nga weyongera emyaka wali n'ebirwadde bikuweripako muzungu tubiyita non-communicable diseases okugeza pressure sukaali n'ebizibu by'okusa kati kibadde kyangunye nti ekirwadde kino kijja nikisanga omukadde ng'olidda n'ebirwadde bityo kimutwala mangu ekizibu kirala ekyazaawo ne kibeera nga kati buli omu atandisa kusonga enwe mu bakadde nti mulabika mubukuuma mwekolero lya kirwadde kino kati nakuba kiwola ku lwekyo ekirala njaga otunule buli wetubeera ne lockdown oba abaana babaga muddeyo waka abaana basiirawa abantu abasinga okutta abaana babaweereza bajjajja baabwe abantu basinga kubanga naye waliwo n'abakikoze just mu kulagajjala n'asindikayo omwana tasindiseewo so nekikisinga atakukosa bakadde nnyo okusinga nga wekibadde so okukosebwa okwo kyobaba tugeze
wetwaloze female ow'omutwe guno okusinziira kulya kubanga siganye embeera eno enyigiriza buli omu naye esinze okunyigiriza abagagga amira abakadde olwabiri byenokoddeyo nti myaka gyabwe mingi ate bebalabirira abana abataliko mwasirisi abantu omanyi mukale tasobola kugaana bazzukulu kati netiyesanga n'ekirala nti tunuulira kati saa zino twambala masiki abakadde bangi bafunyewo obuzibu nnyo mu kwambala masiki nze nina omukadde gwemanyi nga n'okwambala masiki buli wagiteekako bati kukolola era awo wetusabira gavumenti nti oba neyo yenena asobola kubeera kumukono lwaki tomufunira endala gye tuyita shield eyo ebayambako okusinga abakadde mu kiseera kino jjukira bebantu abakola bintu bingi so abamu beerabira kunaaba mu ngalo abazzukulu baagala abakadde wajja ayagala mugwe mu kifuba ebintu ate nga omukadde tayagala kumugamba sembere eri awulira nti so omutwe guno ne gulyoka gujja nti naye tulina okuzimba embavu zaabwe tuzimbe obumanyirivu bwabwe engeri gye baneetangira mu kiseera kino. Okay, maama, mu kiseera kino ekya COVID-19 mwenga abakulu mu bibiina ebidduukirira abakadde omukadde amawulire ag'okwetangira COVID-19 gamutuuseeko gatya? Tubadde tukyakuŋŋaana nga tukubiriza bannaffe nti bannange twambale masiki batugambye nti abakadde ffe tusinga okufa naye ate kati nebutuusa obutakuŋŋaana simanyi nakumanya okujjako nga kakati nze ndi wano bajja kumpulira mbagamba nti abakadde bannange mwambale masiki munaabe mu ngalo temubeera mu gurupu z'abaana mwana wage kakati bagenda ne bazannya nno mukazi watu yeesibidde mu nnyumba gamba sijja fuluma ne kajja kona libaga ate oluusi abakadde babaagalamu ebigambo ne batuula oba muzeeyi bamwebuuzaako awo oluusi kati nabo bamuleetera naye nze kyembagamba kwekuumira awaka ate mukafaako kusifu so si mu lujalwe kubanga katoyina ngeri gyokola ki gyogobaganya muntu nti awo agenda abakadde kwekubiriza kunaaba mu ngalo ayingire wuwe anaabe atalina nnyo kimuleeta asigaleyo abakadde tulina oba bakayita kajanja buli afudde twagala tugendeyo kyekikyali ekizibu ate awo ku kyalo nti ate munaye gundi anandaba ati abafudu bakabirira mu nnyumba zaffe kubanga kati n'enguudo bazigadde n'omwana we ne bwafa tokola ki naye ate owo ku kyalo beera waka mukaabire ne bonokola tojja kutuuka ku ntaana kaabira waka toziika embeera emala okutereera ekyo kyenkubiriza abakadde kakati ate bano abaana bano kubanza abakadde mbalaba yes bafaayo olinagamba nze sijja fuluma ng'ate era olabira ddala olujja lwe lugazi asobola otuulawo obwomu n'awulira ku mpewo naye bano abaana be basiiba nabo be basiba nabo be bakeera ne bagenda mu butawuni gye basiika capati gye balabira ebibanda n'agenda akomawo nti jjajja mpa ku lumonde ng'amuleetera jjukira kati lino essajja lyo liba n'amaanyi okuresistinga obulwadde mukazi wattu nga bumukola ki nga bumukwata so nange obubaka bwe nandiwadde kubabeera n'abakadde abaana abavubuka emyaka egyo abalalu woba otambudde weekuume ate wookomawo tosemberera nnyo jjajja si mu bubi naye najja namwekukuutirizaako mukazi wattu akanyamugamba sembera eri kale yembeera eyo tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe kakati mukadde tutunuulidde ku ngeri abakadde gye basobola okwetangiramu COVID-19 naye ate otubuliddeko nebiri eri ebirala ebizibu bye basanga bikiwa ebityo naye nga tukuza olunaku luno nsuubira waliwo enteekateeka nga mwezi muvuddeyo nazo okulaba ng'ebimu ku bizibu ebyo bikendeera kakati abakadde gavumenti bwebanga ebala abantu ebala bakyala ebala abavubuka kati ffe abakadde tetubala naye senga etuwa ssente ekubiriza abantu bakola associations babeere mu bugurupu bwabwe osanga kati gavumenti eyinza okwekwasa negamba nti tubasangewa nze mbadde nkubiriza abakadde bonna gye bali mu Uganda ati kakati waliwo omukadde tetuganya okwekolamu ekibiina naye atandikiddewa I think omulango gugende kubakulira abakadde ku magombolola ku byalo weebityo then be babayitamu kubanga kati abakadde betuliko nze abandi mu bwongo
si yonna omukadde alinya taxi n'agenda n'akola waliwo omukadde ku kyalo atasobola nga ne kasukaali takola ki takalaba. So kati bano abantu bano be balonda wano wansi bano be mwino tekako essira okubakunga bagende bakole muki mu bakadde abo era okwekolamu omulimu. omukadde kyawada kuwulira kyo naye mu mbeera gye tuli mu ssaawa zino era abantu abavunaanyizibwa omulimu ogwo tulina kanso ziri ku level naye mu mbeera eno bali twakyawalese kumpi naye kyenjagala abantu baleko kutunuulira nti abakadde banajja wamu okukola kibiina sente zokka. Abakadde basobola kujja wamu nga kyekibalese wamu okwebudaabuda okwezaamu amaanyi okwebulira ku bibaluma kusoomooza kwe bayitawo. Ekyo kisinga n'okubongera obulamu nga tunda ku kya sente kubanga era mu gurupu ojja kusangamu ng'abantu waliwo emirundi mitendera ebiri tugenda wummulamu tukomewo ndowooza n'ensonga eyo yennyini ey'okulaba nga singa enteekateeka y'abakadde okwekolamu ebibiina egenda mu maaso obulamu bwabwe bujja kuba bukyukira ddala. Nkomawo n'ekitundu ekyokubiri. Oli mu kulaba Star TV emunyenye y'eggwanga. Kusubwa ku Star TV. Obadde okimanyi nti eyo embeera gy'oyitamu si gwe wekka agirimu? Abantu bangi nnyo abali mu mbeera ng'eyo kabe kasinge n'okusinga ggwe. Star TV ekuleetedde program Beera n'Essuubi buli Lwakuna okuva ssaawa 1 okutuusa ssaawa 2 ez'akawungeezi n'omuweerezaawo Nakitene Marion. Okyali ku program Beera n'Essuubi tukyagenda maaso kitundu kyakubiri. Omwanjuzi nkyali Marion Nakitene nkyali ne bannange tukubaganya ku birowoozo ku ngeri gye tusobola nate okutumbulamu embeera z'abakadde abatuzaala kubanga be bannyaffe be bakitaffe be bajjajjaffe we babeerayo eyo mu byalo obeera proud n'ogamba nze jjajja wange akyaliyo nze maama wange akyaliyo kale n'olabira ddala nga everything is okay naye ate tugenda ne tubeerabira we tufuna akasente eno ne tweyagala wakubira nti njagala kapanado nti ate mukadde naye nga tukyagenda mu maaso ne program Beera n'Essuubi. Kaakati tutunuulidde ebimu ku bikosa abakadde bingi nno ddala tebiggwaayo tebiggwaayo naye ng'ate we tutunuulira ebizibu ebyo tulina okutunuulira ne solutions.
and sometimes kyetaaga era ekiseera ekisinga gavumenti erina okuba nga yeteekamu nnyo amaanyi okulaba nga ki obuzibu gw'olabooza buvaawa kuba ebizibu byabwe ndowooza bisobola okukolebwako siri ebiri awo bigamba nti ate twetaaga kino omanyi ebizibu by'abakadde obutunda ebisibu ebingi nnyo buli mukadde wagenda nga yeeyongerayo ebizibu bye bisinga kwekuusa ku obulwadde kubanga obulwadde bujja nga weyongera okukula obulala abanoonya okulaba nti alinayoko nsimbi asobola kufuna mmere leero omukadde alina waasuula bulungi bintu biringa ebyo okulaba nti eddembe lye tebalityobodde gyasula ate abakadde kasita abeera okusula wet simple asobola kuliisa abazukulu oba asobola ebizibu ebyo bikakanya naye mu kukoonako ate nga kusinziira ku nnaku bwoliti bw'otunuulira kati ng'ebyo togeddeko nti abakadde babakuba kino abantu bebawangala nabo babakuba amateeka abamu babadde katungolidde mama nti oliza okuga nti mugende muteese ekyo kyetusaba gavumenti ekikwate n'amaanyi sawa zino njagala kwebaza National Council for Older Persons ekibiina ekitwala abakadde bonna mu Uganda nti kyagenda ne kisobola okwogera ne Uganda Law Society nti kati abakadde basobola kubawa free pro bono services z'amateeka z'obwereere kati omukadde yenna wonna w'oli oba osobola ogenda n'okukwatagana n'ekibiina ekyo ky'abalawyers ab'amateeka basobola kuyamba okutambuza ensonga zo naye era wata kisobodde funa engeri gyogenda ku office buli poliisi ebeera ku office ya Child and Family Protection Unit balina kubeera bana connection eyo ekyokuba naye kifaanana bubi nnyo okukuba mamawo okuba jjajjawo abavubuka n'onywa enjaga n'ojja n'okwata omukadde ekyo ezo mpisa twandibadde tu so abo bomba wadde obubaka obwo ojja ku kya psychological naawe weetunuulireko owulira otya nga omuntu akugeera omuntu akwogerako nga bwotayagala bakwogereko bageye bwe batyo omukadde naye bwatyo bwayagala ku myaka gye emingi egyo abatakyayagala kuwulira abantu nga bamukola ki bamwekokolako bamwetamwa nti naye jjajja naye kyotalina kwerabira nti omukadde oyo gwolaba gwonyooma saa zino ayinza okuba nga ye omu abazimba oluguudo lwe lwoyisanko motoka yo kati gwayagala okuba amazzi omukadde oyo gogamba nti mukadde okulidde va mu kibuga oddayo mu kyalo yazimba amaka gano yakola n'amaanyi ge nazimba ennyumba eyo ettaka lye n'aliteekawo kati mwemwagala mugakwate mbazeeyo nze ntera okugalaganyiza nga emmotoka zino ezikola enguudo emmotoka ejja nekola oluguudo luno nelufaanana bulungi emmotoka naye nebagamba nti kino kimotoka kikoze oluguudo tukiteeke ku loole endala gye bayita wiiriroda tukizeeyo mu sitowa kubanga okinaita ku luguudo lukinaalona omanyi ekyo kimotoka kimajegera nebakizayo abakadde tuleke okubatwala nti bajja kujja batukolerenga birungi kasa tulaba nga bintu biteredde tubazayo mu sitowa otunulira ku kya efujjo ndoza ndyogeddeko libadde nnyo mu mawulire n'ebiringa ebyo naye ekirala kyokulekerera abakadde gwe n'obeera ng'okola mu buuka okola omulimu gw'okuzaala abaana wosindika mu kyalo tosindika buyambi ekintu ekyo n'emikisa tofuna mu maaso ga Katonda wakiri twala katono ate bakadde tebaagala bintu bingi nnyo omukadde katono nnyo notuteekirira sukaali ajja kutegeera nti omwana wange yakubye naye bwati wasobodde naye n'okusindikawo naye era nga womusindikira n'ebivumu ekyo emikisa gyo oba otaase kukikendeeza ensikulu n'abavubuka awo beddeko ndowooza mu kusindikira abakadde ki abaana kubanga omuvubuka njagala ojjukire oyo mukadde gwolaba yaliko omuvubuka nga gwe naye gwe otafube okurespectinga eddembe lye naye ajjatuuka mu mbeera oyinza obutatuukako ne bayibuli ekyogerako nti saamu kitiibwa taata wa ne mama osobole okubeera n'emyaka mingi osanga ekikolimo kyolina nti lwaki tosobodde okuwangala okutuukaawo kubanga tolina mukisa kubanga oyisa abantu bubi naye oba oyagala kuwangala nawe otuuka emyaka egyo ate bino byetwogerako saawa zino biza okutaganyula maama ono kubanga ye oledi mukadde alina emyaka mitono naye fe abavubuka abajja
bino eddembe lyetwogerako lino kasita liyisibwa lijja kugasa ffe waliwo ebintu bingi gwotunula kati nga Uganda zino nina omukadde omu gwe nasanga bebamu abalwana Ssematalo wakubiri Ssematalo wakubiri abantu bafaayo bangi naye singa Ssematalo asooka n'owakubiri teyaliwo osanga ensinga Uganda tezandibali na ddembe lyetulina kati osanga omukadde oyo nga teyaleka eddembe liwe liti lyonyumirwa gwe lyosobola kuyimira n'ovuma abantu ate n'omunyooma oba weerabidde omusingi kubanga kati gwoba olaba nnyumba efaanana bulungi bweti olowooza biki ebiri ku fingertips by'onoogamba nti singa gavumenti etereezaamu wano abakadde bajja babateredde otunula ku byobujjanjabi tusaba gavumenti sawa zino jja kubeebaza mukwebaza kona nti wetwatuse okuba nga tufuna vaccine oba eno bagenze ne bagamba nti abakadde abantu okutandika ku myaka 5 ogenda bebasookerwako ekyo kyebaza gavumenti nnyo kubanga kati bajja kufuna vaccine era tusaba abakadde mugende mufune vaccine eyo ekyo nkyebaza naye ekyokwongeza ku ekyo saawa zino tuleke okutunuulira covid yeka covid yes alikuta abantu naye alikuta abantu okusinziira ku kirwadde kibalina already amalwaliro agamu gajje amaaso mu kutunuulira nti abakadde bajja n'ensukaali bajja ne pressure tiwotuka eri kati buli omu amatu gali ku covid neerabira kiri tusooke tujjanjabe nalyo era eddagala eryo bafube libeere nga liva mu malwaliro kubanga eryo eddagala lyetaagisa ate lya ssente nyingi ate abakadde tebalina ssente za kuligula so mu luzungu tutagamba nti bakiteeke ku essential drug list nti ku lukalala lw'amaddagala agalina okubeera mu malwaliro eri eddagala lirina okubeerawo ekirala kyenjala kwongerezako nebaza gavumenti etaddewo zino social standard operating procedures oba engeri abantu gyebana okutamu mu kiseera kino naye kimu gavumenti bebaza bagaba mask naye nga bwetwogedde ti mask abamu tebasobola zikozesa olw'ensonga already balina singa gavumenti ejja neewa abakadde face shields zijja kubayamba siri musawo mukugu nnyo naye kimanyi zekirabyeeko kubanga wali omukadde nze bwe nasobodde okumugulira shield eyo yassiza bulungi n'atandika okufuna emirembe ndowooza kikola siri mukugu nnyo mu ekyo ekirala tulina etteeka eribadde nga wansi wa national policy ne act yenna kati tuli kukola saa zino okuyisa etteeka ery'abakadde tusaba welinatuuka mu palamenti saa zino tutuuse ku biiri tusaba welinatuuka mu palamenti baliyise kubanga lyerinasinziira balinateekayo emitendera emirungi nti buli anayagala okutyobola eddembe ly'omukadde kiri kiba kimukwata naye bwe tunateeka ebyo so tusaba ba MPs baffe bonna baliyo ng'oggyeko bana bataano n'abalala mukiwe omukisa gwammwe and then tulina ekibiina ekya National Council for Elder Persons. National Council for Elder Persons ebadde terina nsimbi z'okutambuza emirimu gyazo kubanga kikyali kipya naye tubaza mukama kati saawa zino baatwawuddemu ministries ministry ebadde kati tulina state minister for elderly luli abadde ng'omu kati tusuubira ekyo nakyo kiyinza okuba nga kitandisa okutambuza nti tujja kubeera kati naffe tulina ebyaffe oba ofisi zaffe nga nazo zeetongodde nebaza gavumenti kubanga olwedi yasindiseko sente ku mitendera paka kya district naye twagala sente zinayamba emirimu gy'aba executive council okukkirira kati wansi kubanga abakadde basinga bali wansi bakira kujja nnyo ku district oba omanya omukadde si yatambula nnyo so ekyo nakyo ekibiina ekyo wakizeemu amaanyi kibeere kyamaanyi weewaawo tukyagenda mu maaso ensonga y'abakadde kakati maama oyogedde ku kibiina ekyo omukadde ali eyo atulaba yandyagadde okukyeyungako yakola atya abasanga waayina kubeera naki tuli ayagala okutweyungako tumusanyukira nnyo atusanga bw'oba ogenda ekawempe ku mayiro 5 naye awo awali ekkanisa ya otewa ku Rihaamu wennyini omukono Rihaamu weetunudde otambulako katono n'obuuza ekibiina ky'abakadde buli omu akimanyi tweyungeko teri kusasulayo kasente bikyebi tulina membership bw'oba towadde bwa memba oli mukwano gwa kibiina naye woteekayo bwa memba buli nsonga ebeera mu kibiina ebyekwatako osobola otubulirayo emiganyulo gyenfunamu
nti singa mba mbeegaseeko kino na kino mba safe, kino na kino mba safe. Bw'otwegattako tukolera wamu, tulina ebintu bye tukola. Ffe tulina music and drama, tuyimbira ne twezinira, ne obwongo ne bubanga tuzannya n'emizannyo, era tubeerawo bulungi nnyo. Ate ekyokubiri, tetwekubagiriza mayumba gaffe, tubeera tuli ne bannaffe. Bw'olwala tusobola okujja ne tukuyamba mu ngeri gy'oba weetaagamu gye muba musobodde. Ate n'ekyokubiri, ura yatuteeka ku mulembe. Ffe tetuli banaku abakadde abanaku, kuba tulina abatubudaabuda era abatugamba mukole kino, ne batusomesa ne bagamba mukole kino, ne batuleetera emisomo. Owulidde? Kubanga ffe tetwekuumira eyo mabega. Teri mulwadde alwala n'alwalirawa mu nnyumba ye nga banne tebategedde. Mbuzi ku nsonga eyo mbadde nkubira gavumenti omulanga. Emyaka gye yagamba okuwa ssente nyingi nnyo, ekinaana kingi. Kozi baba wammeka? Omuntu omuwa ssente mu myaka 8 nga talina nkyagenda zikoza, ono amujjanjaba yazikozesa. Naye kakati omukazi ow'emyaka 6 aba omusajja aba akyasobola n'akolamu ka investment, aba akyasobola okukozesa ssente ezo nezizaala, so si kumuwa kuzirya kuzimalayo. Owulidde? Buli lwemba nninda omwezi ogwo mba pulaninze ngenda kwongera mu ka bizinesi kange, ngenda kukola ekintu gundi. Emyaka 8 naye n'asimba ku kamwanya yanigize ku 6. watuukira 8 nga sente zino bazikubisizaamu oba alimyemu emmere yo. Abaana b'abakadde bafudde nnyo, tulina abazzukulu, naye buli sawoosa baani oba olina obwongo kusente ze bakuwadde wadde si nnyingi nnyo, naye osobola okuzongeramu mu kyokola. Naye emyaka 8 bannange tubeegayiridde. Ekirala baneeba tuwandikira eddagala emulako, eddagala lya bbeeyi tetulisobola. Erodawaka nomira panado bw'oguza we siringi 5 n'akumala oba ofa n'ofa oba wona n'owona. Owulidde? Ebyo byonna bisoomooza bakadde. Banditaddewo catalyst policy nga kuva ku myaka bwegiti ogenda mu ddwaliro lyonna bakuwayo percentage oba 40%, eddagala eriba lya mitwalo 4 n'omanya nti bansasuliddeko emmeka 2 ebirala n'obiraba. Kati olaba wadde abasawo, naye kiriniki y'abaana ekola nnyo. Kiriniki y'abaana ekola nnyo, tebali mwana bwe baleka awaafe, naye abakadde yali badde bwetyo. Naffe ne batuleka ne tutafa. Batulina omugaso munene nnyo, tulina badisebondi ate era tulina ne bamulekwa. Kati bwe tufaanana n'abasigala tukyalina omugaso, tukyayamba gavumenti. Naye abantu b'ensi eno batumanyi, batandika okutumanya nga batunonyamu bululu. Babaweereza ne boodi ezibakweti ya soda ne munywawo ne keeke, ekyo kimala olumala nga batulekawo. Kale ne tusoomozebwa olw'ebintu ebyo. Naye nansabye abakadde naffe, kubanga ffe tukyalina omulimu munene okuwulirira abaana baffe abakyali abato. Singa banaatuyamba naffe tujja kuyamba gavumenti. Tulaba abaana bwe twabaleka, kati ntaalu zennyini tebamanyi kwambala, tebamanyi kwogera n'abantu, tebakyalina mpisa. Naye singa bongera amaanyi ku bakadde, naffe tujja kuyamba gavumenti efune abantu abatuufu. Butereevu ekibiina byammwe binsanyudde, naye obuzibu bwembusanga kakati twogera ku mukadde oli ow'Ekyannamukaaka, oli asemba eri wansi, ebibiina ebyo bituuseyo bitya? Ekyoyinza kankyogere, Uganda Youth Aid Association tulina ebibiina ng'ebyo mu districts ezisoba mu 8 mu Uganda, kubanga ekitongole kyaffe kikiriza okukola mu Uganda yonna. Era ebibiina ebyo gyebiri. Kyetusaba omukadde yenna ali gyali noonyereza buuzabuzako ebibiina ebimu bibeera mu makanisa, ebimu bibeera ku kyalo bali balina amakanisa gakoze kinene nnyo okulaba nga gazza abakadde. Ate gyalako baba kanisa ng'ez'Abakatuliki balina bibiina ebyo, n'Abaprotestanti n'Abaganda zikola nyinza okuba zimanyi bonna. Naye ebibiina ebyo gyebiri. Ebibiina ebyo ebimu byewandisako ne yula, ebimu bitandika butandisi, naye era ebibiina ebyo gyebiri. Ng'omukadde fuba onoonyerezeko obuuzebuzeko. Kale ebiseera kino tulina engeri gye batutangire nti tetukkiriza okutambula.
naye omukama wa tuwadde chance ne obulabe buno bukenderako nga tusobola kutambula n'ebibiina ebyo ebiri naye nga tunakubifuna omwana yenena naye ali omuvubuka nga nawe omanyiisa onaku busobozi butonotono obw'okutandika ebibiina ebyo kimu kyokola okuŋŋanya abakadde n'obaleetako niba nga batudde just mu bujja abakadde okutandikira n'abataano nti bajja kubeerawo beerezeemuko ku maanyi owakuoyo neemanyako ku mazzi obatese kasoda ne bogerako ku bintu byabwe kibiina kiba kitandise. So ebibiina ebyo ebiri era osobola bitandika oba olemedde n'okutandika nsobola kukwatagana ne ofisi ya community development officer naye n'abayamba okubitandikawo. Ombeera n'ekibiina we kityo emiganyulo egirimu ekisooka nti mwezi okutuukiriza ne mwewandisa ne gavumenti wabawo enteekateeka esookera ku beewandisize okugeza saawa zino tulina programu eza operation wealth creation kati okuba abalansiroabalaki kati mu bibiina ebiyinza okusanga mulimu abantu emitendero ebyo waliwo abasobola okukolako emirimu kati nga otunda abakyala myaka 6 mpaka 7 nogenda kuti 8 75 sibaobusobozi bwokukola bino tulina abala batasobola kukolera ddala naye nga bobasobola kubeera mumaduka emikeeka ekyo nakyo kibeerawo naye omukadde yenena kyetugamba okumuwala okubaala nabantu boogerako nabo nako abakadde era tewala avuka oba otudde nabo tugambe sawa zino tukume social distance ogerako nabo naye nga asobole ekintu kimu kyentera okukola nyinza okubeera nensanga omukadde bakola kalinaku engeri ya kirwadde kino bale sikyakikola nnyo naye ogenda nobuuza omukadde soka ombuulire wano kyanamukaka kigambo kyanamukaka kyavaawo nkukakasa oyinza okulaba omukadde nga akumwenyeza nolaba nebingi erisembayo ngaasanyuse okuba agenda kunyonyola kyanamukaka kitegeeza ki. Emasaka eyo waliwo ekitongole bakiyita step era kyekitongole kiri memba waffe bamemba bayula nabo babeera ne basasula ka membership naye okuyitamu ekyo tubatwalira projects kati nga project empunyedde eyokulima muceere abamu twakolera project ezokulima ebirime abamu bali mu byokusevinga nebeewola sente ne batandika bubizinesi butonotono so ebibiina gyebiri. Webale nnyo mwami Wataga, tukyalina mwami Wataga n'omukyala Mary Kasule kakati gena kuba tufundikira emboozi eno njagadde nnyo kubanga atamanyi kya muwendo kiri mu mukadde ng'olina mukadde weeyo omukubira kasimu tamanyi kyakola kyasoma. Kakati nja kusooka ne maama ndowooza ojja tuwa enamba ye y'essimu omuntu waba akwetaaze n'obubaka bw'owa. Okusookera ddala obadde obuuza ekinaaba ekyannamukaka bakola batya kati tulina omukisa nti twalonda obukiiko okuva wansi obukiiko obw'abakadde babweyambise bwe buba bukola ki bakolagane ne LCs basobole okuŋŋaanya abantu kakati enamba y'essimu n'obubaka. Kakati enamba yange amanya gange nze Mary Kasule Banura essimu yange eri 0753 995 938 mpozi endala eri 0722 995 938 mpozi obubaka bwempa mbadde nsaba abakadde engeri gye gavumenti gye yatulowoozezzaako netuwa ebifomu palamenti tubikozese kubanga obukiiko eno wansi gyebuli tukozese obukiiko obwo tuleme komplaininga nti no tebatuyamba balina kutuyamba nga naffe tukola ki tweyamba poza ate nze ntumira abakadde bakazangula bannange mwenna mbagaliza emirembe naye munaabe mu ngalo mwambale masiki bannange ate mwambale nnyo bakadde bannammwe n'empisa eri mbakadde tetuzisuubira kubaamu buli omu ayagale munne ntumira abaana bange Phoebe, Frida, Ivan, Alialuwa n'abalala bannange bonna bensula nabo wano mu industrial zone nti mbaagala nnyo
Okay. Kakati taata obubaka bw'obusembayo. Nange mu kumaliriza njogera eddoboozi lyange nti abakadde mwekuume mwekubira waka ekiseera kino kyakutambula nnyo. Ba MPs baffe Joram Tibasiimwa owa Western Region, Buko owa akiikirira abakyala bonna mu Uganda, si Buko sorry, Mbwako, Mafaabi, bonna twabasolonda mu mutima gumu era tubeesiga tamuze mulimu bungi. Communities ezeetoolodde abakadde baffe tusaba muyambe abakadde mu ngeri yonna gy'osobola kumuyamba. Oba osobola kumugulira ka face mask ako aka shield mugulire. Amakanisa munene gwakola tusaba mubeere nga mubudaabuda abantu mubakyaliramu. Ebibiina ebyobona kirangaffe nga yula naffe tukyalina omugukola okulwanira eddembe ly'abakadde. Njagala kuloza ekitongole kya National Endowment for Democracy kubanga kyekibiina kyokka mu nsi yonna ekivuddeyo okulaba nti kiyambako programs bwe ziti. Tubeebaza nnyo ne helpage be tukolaganira awamu tubeebaza nnyo. Namba ya simu ye 0705953 ya Airtel. Ya MTN 087870810. Okay. Tukoze bulungi okutekomirako wano ku program Beera n'Essuubi Star TV emunyenye eggwanga tubadde twogera ku nsonga z'abakadde. Nange nja kusinziira wano ntumire jjajja wange Nannyondo Jane Erugazi mu Kinyolo. Mwekuume ekirwadde kya COVID-19. Abavubuka ababeera n'abakadde bano temubasemberera nnyo, munaabe mu ngalo, mwambale mask. Tusinkanira ate olundi. Nze Marian Nakitene.